Sookera ddala asookera ku masomero yamanyika nnyo ku masomero Buddo Senior Secondary School, Buddo Junior, naye ng'ate Buddo naye wabeerayo abantu, waliyo amayumba so si masomero gokka. Buddo Junior School baabaawo. Akatawuni k'e Buddoko katonotono ke kano wano mu maaso mukalabaawo katonotono. Kano katawuni ak'e Buddo, yono Buddo ono bw'ati bwafaanana. Basooka okukola eno Buddo ng'ojje ku makoona wano abantu bakyasinza okomplaininga nti amakoona mangi ge baateeka nga bakola mu kwekkubo lino, naye ng'ojjeeko ebyo kakubo k'e Buddo, kkubo lyonna lyonna baaliyiwa kolas ligendera ddala paka Kasenge, Buddo ono. Nga bazimbyeyo era nga nawo wabbeeyi, bantu bangi abaliyo, abasomesa bangi nnyo abaagula eno olw'okubeera nga Buddo ye yali amanyikiddwa nti Buddo, Namiryango, Trinity College, amasomero gakasangwawo, Nabisunsa gakasangwa, then ne Jinja eyo simanyi waliyo Jinja eryali essomero bwaba Mwiri College. So ke kano kasozi Buddo kalabika bulungi, green wayo mulungi, abantu abaliyo ba mirembe. Eno Buddo gataliiko nfuufu, oyinza okumala emyaka n'emyaka nga tawuliddeyo ssaga n'emu eno. Bantu ba mirembe bakungukungu, olwako abasomesa bangi abaagulayo kati balina time ya kusomesa, naye nga wali somehow organized ate nga wasirifu. Kizibu nnyo okuwulira nti ate Buddo waaguddeyo kino, simanyi waaguddeyo kiri. Abantu abaliyo bonna oba bakoowu oba bamativu ababeerayo bajja okutubuulira ddala lwaki ennyo tewabeerayo yonna buzibu n'obumu. Era osobola okutambula n'otambula, kati wano singa ebadde Nansana, singa olaba police post obuli wano nga buyitirivu, naye akati eno yo ne police post teriiyo, olaba nga terina mugaso. Buddo yiiyaawo olaba nga terina mugaso. Serengeta ogwe mu Kasenge town, ekikuba abakimanyi, abakibeerako, abaagulako babeera bakitegeera bulungi nnyo. Akasozi kano tekamala galinnyika, emmotoka bw'ebeera bwetyo tekalinnya, osangako nnyo ebimotoka ebikwamidde kuno, naye ng'ono era tukyali mu Buddo wonna wano.
tuwalage ng'ojoyiningawo katolaba nga bwe twavudde ku Masaka Road ne tujja n'oyita e Buddo oba ogw'Ekasenge n'ogw'Ekatale n'ogwa ku Entebbe Road kyobula amakubo ago gakulaakulana nnyo olw'okubeera nga gajoyininga nnyo amakubo mangi. Kabeera kenkwataganye ne Buddo Kabeera Kasenge ati batandise okomplaininga nti enseenene tebaziraba, enkuba etonnya n'enseenene tebaziraba. Obaani yazitunda bayinza okugamba bazitunze Abachina, enseenene tezinnajja naye essaawa yonna zijja. Abali b'enseenene abadde bakomplainira bagamba kale enzige zijje basookere ku nzige. Eba wano tutuuse mu Kasenge ebigambo ebyo nabyo bizibuzibu. Tuli mu Kasenge bwati bwali naye tetujja muyitamu batwagala kujoyininga ekikubo ky'Ekatale tugenda muyitamu ye nga Kasenge tugende wali ku gaazi ne tugwe ku kikubo ky'Ekatale. Lino lyo liri bize nnyo balimala obudikola abantu baakuno bagenda kweyagala, bizinesi zigenda kubuuminga nnyo. Already market yo weeri, abantu abayitako obungi bwabo tosobola kuyisawo bantu 100 n'ogamba nti ekintu ky'otunda tekujja kubeerako 2 3 oba 5 bagula. So bweyongerayo mu ekyo ekikulu kyetutagendagendamu oba ogenda Kyengera Mugundu oba ogenda naye njagadde ebbalaga connection yawali nawano Katale kuba ennaku zino yangu nyingi oba butonyerera so wano Katale ate kati kuno tekugulwa Katale ono yetagulwako 5 ku 10 atuuse ku miliyoni 2.5 ku 3 bwabeera ng'oli alina ekyapa 2.5 ku 3 5 ku 10 1 ku 10 ali mu miliyoni 5 ku 6. Lino ekkubo lino lyolaba lino erigulwako baliseero kamala obukamazi poti zaako za bbeeyi nnyo nga gyenkomeza. Kuno kwe kuli ne Nican Resort, genda paka nebalame mayanja
sell general hardware. Kuno magambye kuno tekukuba olina okubeera nga in fact weesibye 3 okugulako. Maaso awo nalabawo akapande aka plot for sale, njagala asobola akakubeko abuuze abatundawo seremeka kakawa. This land is for sale. Kako pozinga kopololako enamba bakubireko wabuuze yammeka eri ettaka lya mmeka, ojja kakasa nti kuno tekwepankwako. Enkulaakulana yo nkambwe eri kuno.